Sente zenfuna nze nyinza okugamba olwokuba tebalina kye bampa ku mulimu nyinza okuba si savinga sente yasikubeezawo obulamu kyokka ate ng'ova eri gy'ovudde oba mu nsi yewammwe ng'ozzo okyuse ku bulamu kati bw'oba tosavinga bukyuka so ng'olina kunoonya wa we nnyinza okweyongererako nsavingeko amazima ojja kunoonya koosi ezi zonna mu UAE nga koosi erimu eyinza okweyimirira koosi ya kofi. Waliwo olunaku lumu tukolera mu kamera ebyungo bimanyibera mu kamera. Waliwo olunaku lumu lwebakola order nga chef taliwo naye nga ngambi ngenze gula amazzi ne bakola order nga nzibuzibu naye nze wembeera ku bintu byange wenkola bwe nti nembivaako naye nga mu mutima bye ndi mukwogera akoze kina akoze n'ekiri agaseeko kina akoze kitegeeza ebagifulumya nga taliwo ngikola tutasanga ngikoze perfectly kamera Mugaga yenyini nambuuza, who told you to do that? Yes, abalungi abatulaba tuli ku Dubai Uganda nga leero nfunye omukisa nenjogerako n'omu oba omukisa ogwogerako n'omu ku ba student ba Jex Barista Institute oba the Jex Institute. Gwe nno muna Uganda yali eyo mwadde mwebuuza abatulaba nga tukola coffee abatulaba nga tulina bye tutambulira mu bulamu mwebuuza twayitirawa okuba nga tutuuka wano. Munange tebyagwa bugwi twateekamu obudde twateekamu akasente tweteekamu akasente because we thought twayitwaga tubeere something better okuva mu kintu kye twalimu twayagala tufune skill okubanga kyusa obulamu kuba kati ne Uganda yennyini mugiraba coffee genze ku level endala coffee agezezaako kubanga sawa zino kyekimu ku byamaanyi ebiri mu ggwanga Uganda tine oba ovudde wano ng'osomye let me senti osomye oba barista osooka okuddayo Uganda n'ofuna kyokola remember guno eno skill kintu kigenda kubeera mu mutwe tekijja kuvaamu basomesa roastery waliwo balina mashini yabe wano kyemanyi togiraba naye ojja kuba ogiraba so bintu bingi nnyo bibiri wano baintroduce ne class ya pastry kati gwe Uganda ali eyo mukisa munene gw'olina okuba ng'okyusa obulamu teziri wano kuba bulango tonokubulya bya ddala reality nze nje kenyini nja kuwulira nti nze kenyini ndi student wa Jex. Yes, nali wano ndowooza some months back like last year. Not just saying kyemmanyi but I was given an opportunity to improve my life. Era bwentyo nembanga paka kati nkyali ne Jex because of that debt they gave me oba balite banja lebampa okunjigiriza kyemmanyi tinava ku sente entono ze nali nfuna nembako ne sente ze nagenda konti kati sazno nga njogera n'omuntu yenna I can solo bakuyita batya okwetemera sente nengambe tusizikolera kusinzira ku experience n'obudde bwemba ngenda okuwa ekifo ekyo oba kafe eyo. So muna Uganda yenna yali eyo guno omukisa mulungi nnyo okubanga ogufuna kanve mu kwenyumyako omusajja abeere nga atunnyonnyola amanya n'eddoboozi tusimbuke. Nayanza nnyo neyanzeege amanya nze Sebayizi Martin musajja Muganda. Ndi musajja Muganda era nviira Uganda. Oso tambula mu Muganda. Ayo tukitambula tuliga magulu gannuma naye nyinza okugamba nti naliko mu Uganda nga ekintu oba barista mpulira bawulire naye nempulira nga omutima guŋŋamba barista ojja kumusoma kubanga mwangu nalinako mwanyinaze katono nnyo nangamba bisome kubanga bwonajja eno gwe mulimo gwenjagala okole walina omuntu omutuufu nengenda nga wekiri nti gwe mulundi gwange ogwasooka nengenda ngwa kusomera awo siyinza dde nnyonnyola nnyo naye naligwako nga tebalina budde busomesa just gwe nga woosomera kubanga afunyeyo kasitoma namukolera ekyo kati gwe ekyo kyosoma mu kiseera ekyo
wagwa ku cafe nagwa ku cafe ngeri awo naye nga bo bagamba nti ki basomesa twaliwo abaana nga basatu so nagamba kirabika ki somero ngeringa intani twasasula sente zaffe tuzimalayo era nga batusuubiza okukola ki certificate naye olw'okuba nalaba nga mbutuufu tekivaayo bulungi neŋŋamba mwannyinaze yabinteekamu neŋŋamba bino nno okusinziira ku mutindo oguli eyo neetaaga kujja nsomerewa kati nzijjamu nekasikiru kange akakofi nali Uganda gye nabisomerako ebitonotono babalirira amata babalirira amasannyalaze babalirira kofi nga ngeegulira nabanga ngeegulira kati nga ntuuse wano olw'okuba kyekyandimu ekyo ekyababalista njagala kumusoma ngenda ku TikTok nsangayo Jax Barrister Institute eno nali simanyiyo nti Albalaha nga n'ebitundu sibitegera bulungi n'akajja kati nengezako okugeraageranya kye nasoma eri ne kye bakola eno neŋŋamba sirina bye nasoma bakujungulula neŋŋamba sirina bye nasoma neŋŋamba mwannyinaze kenoonya omulimu omulala omulimu nengunoonya naye olw'okuba nti nagira ku visit visa yali engoba emisinde ng'eggwako omulimu gwe nagwako obuuza ki gwa steward neŋŋamba nja gukola nsobole okumanya nti siina kingoba bw'obeera olina ebiwandiiko byo obeera mugumadisi olina wowe nange na sente ze nakwata just kubeerawo nsome balista tewali nze buli kye baŋŋambanga olw'okuba njagala biwandiiko nagamba nga yes naye biba binyiga yes naye era nga kali ke najja nako mpulya ke njagala nga emirimu wali mingi naye nga nze njagala guno gwe nava e Uganda nga ninako at least akatonotono at least ngongerereko wano kituufu nsikuloolinga simu ndaba Jax Barrister mbanyigamu mbagoberera nyinza okugamba okujja wano kyantwalidde omwaka naye nga omwaka ogwo kuguntwalira tinabanga nkola eri ate nga n'akasente tekajja bulungi sasula akatanda transport lya ewaka abaagala abaana sente nga tekiggwa nenasiba omutima neŋŋamba kaneerekereze nga njogera ne big sis nagamba jangu tukulinze nga simulimba njagala kujja naye nga tuuka n'ebirema naye natuuka neŋŋamba kati nsibye omutima ngenze nga ndaba njagala kukyusaamu omuntu asobola okubeera e Uganda n'akugamba nti abo bagenda bweru kukola naye nga sente tezivaayo zikumalira bizibu byo bitonotono nga tosobola kusevinga neŋŋamba nina okusoma ekyankola obulungi nti mu lulimi lwennyini lwemmanyi lwenneekakasa tho n'oluzungu ndugattako naye ate nga ne institute yenu ate abasomesa abalimu ndaba nga nja kubiyiga mangu nnyo okusinga nga basomesa balungi bakwatanga kwegamba basomesa mu lulimi oluzungu bw'oba tolutegeddera ne bakunyonyola mu lulimi lw'okola ki lw'otegeera kubanga abasomesa ab'enjawulo weebali naye kyenyiza okugamba okusoma kwange twasookera mu notisi bakuwa notisi n'osoma ne bazikunyonyola bulungi n'olabira ddala ng'ebintu by'obaddemu byennyininyini kale obitegeera jasi ng'obadde obulamu kumanya natutandikira mu manual brewing ne tuziraba ekyamazima olw'okuba nali nnakooka idea akatonotono byannyanguira nnyo okubifuna naye ng'era n'atalina idea kubanga tuba tusoma naye nga tamanyi awulya buulizi balista era byangu nga bw'oyinza okubulya olw'abasomesa abalungi abasomesa nti akukwata bulungi takukkiriza kugenda nga toyina ky'oyina wobuzze nga bw'ozze si bw'oddayo kituufu ekyo era afuba okulaba at least oyinako ogenze nako nti n'enkya bw'onajja ogattako kyokka ate tebakoba kubanze balina programu ez'enjawulo nti waliwo abajja buli lunaku waliwo abajja mu wiiki ng'ajjamu gumu waliwo abajja nga mu mwezi ajjamu oba mirundi ebiri kitegeera kati ate buli omu bamuwa okusinziira mu bbanga lyajjiramu kubanga omuntu ajja buli lunaku bamufaako right naye ate waliwo najja ennaku bbiri mu wiiki
oba lumu mu week naye ate ne babaako okwagala okuba nga bamwenkanyankanya n'oli ajja buli lunaku. So nafuna omukisa nti ffe twakulanga emmwanyi zatusomesa kituufu tuzimanyiiko kuzijja mu kugisimba paka mu kuginoga n'okugyanika n'okugikuba najambibwa okubanga nnyongera kera kyampikanga nnyo okugamba nti balisa eba bikwatagana ku kofi at least nako idea mu kumulima nja kwongerako bongezi skills ze mbasimanyi. Naye manual brewing twamusoma ekyamazima bw'ofaayo byangu kituufu omuntu kasitafaayo n'okunoonyereza ate nno bw'obeereyo oyinza okugamba ssente nyingi kati mu bantu abali ewaffe munnange eri mu nsi yaffe bw'ozoogera ayinza n'okkuba enduulu ezo nzigulamu kino naye ng'oyagala obulamu obusinga olina okuva mu ddaala lino ly'oba olimu ate era n'ofuba okulaba ng'oteekamu osobola okugenda ku ddaala eddala erisingako. Nagamba omusaala gwange nja gwerekereza nja gguwa ate nno ne bannyamba nti leetako z'oyina paka onaamaliriza. Era nyinza okugamba nazimalayo nga newe nalibadde sisoma nalibadde sizirina neewuunya nga newe nalibadde sisoma nalibadde sizirina kyokka ate bwe nsomye nziwaddeyo ate nga nina kyenfunye kiraba. Naye osoma ne bakujja wano mu kofi nga bw'omanyi ba balista ne bakujja mu kofi ne bagamba naye ate n'ekino nakyo bw'obanga omanyi kofi right naye waliwo n'ebyokunywa bino ebirala ebitali bya kofi byogattako. Kugamba nalinga nscrollinga simu okugeraageranya institute gye mba ngendamu nga ndaba bano balina package wano package nnene nga mbutuufu bw'ogiyingiramu n'ekuyingiramu n'ogimanya otambulira ku kituufu ng'era bw'obikwata bulungi n'obiteeka mu nkola nga bwe babikusomesezza otambulira ku kituufu. So institute ezimu zawa bakusabanga 1000 1500 wano olw'okuba basaba 2000 naye nagamba nno ebirungi layisi waffe bagamba layisi agula buwanana kyoyagala ekintu ekya layisi ate oyinza okiteekamu nnyo okusinga aguze ekyebbeeyi ogula ekipya n'okikozesa kigenda okwononera kati wano oteekamu kyoyinza okulaba nti kiringa ekingi mu kulabako naye olw'okuba package eri gye bakuwa ey'emirembe ofa nayo. Nze ndowooza sente ze nateekamu mu balista zaavaayo mu mwezi gumu ate kaakati bakusomesa owaayo n'amagoba owaayo 2000 emirimu wano gy'oyinza okutandikirako 25 13 n'okwambuka. Kati omuntu bw'oba olina vision yo ng'olina ekigendererwa wano ku Dubai buli omu waali sente zaafuna aba ayagala zizongerako naye ozongerako ng'ate olina era z'otaddemu okusobola okugenda kuziddako. Kosi nnungi manual brewing tumusomye teri kyosobola kubuuza n'oba weebase ebintu babikusomesa bw'oba oyagala n'oba weebase obiroota n'obiroota ng'olaba olaba amazima gakati nasikulimba nze mbagamba wano nga nze okusoma nti mbeera neebase naye nga mpulira ndaba ndoota oli wakyali olooto oyiwaka kofi ye yayingidde mu mutwe ate n'akisusa nnyo yayingidde mu mutwe kubanza enzija buli lunaku kituufu mbeerawo era olw'okuba bampamu ofu lumu lukka ate nayo singa baali tebagimpa nali nja kubeerawo kubanga buli we najja nga nennyongerako ate nayagalanga nnyo sigamba nti sikola nkola naye I sacrifice myself because of what I want. Kanneebakeyo ntono n'ekino nkigatteko kubanga nakola gwendi mu kukola kati na resigning naye with 3 month notice period kati nemmanya nti guno omwezi kanguzanye ngusome giri ebiri ogumu gunoonyezeemu bwe nfunira mugumu mbawa sente nsale nzireno bwe nfuniramu ebiri nga mmazeeyo nakyo kirungi naye nga nkiwulira muli mu mutima nti bwe mmala okusoma bwe nti nina ofuna omulimu kubanga balista
balista wano ekyamazima nze emirimu gye nagendako nga nakajjolwamu anyinazo oyo mingi naye nga sibitegeera naye jasi wano manyo gye bansomesa yokka mbeere kubanga gye nnina mu mutwe nali nja kufuna omulimu. Omanyi ekintu ekiri fani about nga tuwandika CV zino osobola okuba nga tolina kyomanyi nowandika CV nga 10 ze nawandika CV ezisuka simanyi nakumanya ng'olaga experience myaka 2 nonya naye bwe nasoma coffee bwe nayingira mu coffee industry nensoma barista kati mpulira confidence nga nina kye applying like mbeera mmanyi kyenjagala kati. Amazima gali nti ebibuuzo bye bambuuzanga ebimu nga bw'oyinza ogenda ku interview nga tolina nnyo idea ku coffee wabikulaminganga kubanga otegedde bayinza okubuuza kino teekawo kino nga tolina idea tomanyi kituufu ne kati ne banza okusa ng'ogenda kumbuuza ku mmanio kiki ekigenda okunnema okunnyonnyola ate nga nkubuulira ekyo kyennyini naawe ekyomanyi naye wali ekitaaliwo idea nali sirina knowledge nali sirina naye knowledge ate no kye bakusomesa olunaku munowulira nga byonna olinga obimanyi tinebyo yanja bikola nebyo yanja bikola kibeera wano ate buli omu ajja bonna buli abajja osomesa wazo nnya olunaku oyinza noziyisaamu nno naye zo zibagaba n'ogamba okusinziira ku kyenjagala kanongeremuko wano naawe omutima gwo okuba sino sente tuzeeteekamu si kuba nti tetulina byagambye bw'ofuna omulimu sente zonna zivaayo si kuba nti tetulina byazikozesa naye sente kikulu buli wobeera ne sente bintu binyuma ate era binyuma go ge mazima obulamu bweyagala obulamu bweyagala ate ng'ekkubo kuba nze baali wenkola baŋŋamba yega bya mu kiyungu kati njagala okugamba mmanye okufumba emmere yawane bulungi nnyo bafiripino y'abafiripino kuba benkolamu njifumba bulungi nnyo ne bakola order era waliwo bachefu bennyini we babeera wabweru am coming we babeera wabweru bakola order nga nze ndiwo bino byange ebyokwoza munnange nkola ki ng'obiwummuza nga mbalaga nti mbimanyi. Tulinayo omusajja gwe tukola naye akola mu kiyungu kyaffe gyenkolera naye nno ye tabibeerako abeera nnyo ku ssimu kaakati nno nebuuza lwaki tofokasinga n'obaako nekyoyiga atleast waba bwe bavaayo chefu asoogamba ono omwana soomufula chefu kuba amanyi kyakola kankulage nno bw'obeera mu bantu abaagaliza nga tolimu abo abantu abasinga balutalo naye nno munnange mu mutima gwo obaako nekyoyagala kituufu nali nsobola okusoma obwa chefu ate ku bwereere babaŋŋamba n'okuŋŋamba essaawa ezimu tukutaddeko munno essaawa ezimu waabazze gwedda wali nga nsobola obbiiga naye mu mutima ate nga mulimu ki balista kati bino obimanyi naye si byagala biri mbimanyi era mbikola naye si byagala kati ate kino mpulya kyenjagala okimanyi ojja tuuka kafe obukulu obufune okwasaganye yonna neeri sente zitatu anti bo bajja kuwa offer awamina bajja kuwa offer wagabeera wano ku kofi nene wali managing awo ng'ojja n'okwatamu ku kyayi n'oddamu ne wali kuba omuntu yenna alina skill wa mwenensi ali valuable nnyo bulungi nnyo kitegeera nze era si mu kuyomba naye nga ayagala munnyonnyole obudde bwange obusinga mbeerawa ku bintu naye namugamba as I'm doing I'm performing my duty I also watch how they do because sometimes they will be not here when I'm here so would you like such order to take a lot of time or they miss it because I'm there and I know how to do it nagamba wow wayitawo emyezi 2 nangamba njagala ove wano oli munongaze oyiga 2 naye ng'ate nawaayo dde ebbaluwa njagala kuwanika olwo ng'akamwanyi kandi mu mutwe kakola weka so nange kyekyo so kati Jex nga bwezoni Jex ogirabye ete bukyangojja Jex oba ngambe tulinga baluganda buli ajjamu bamuyisiza ddala nga muganda waabwe basomesa bulungi kyenyinza okugamba bakuwa ekyo kyennyini kyewasasulira
ekyo kyennyini kyewasasulira mu budde bwakyo kifuna jekisi nungi era naliko ne munnanga olwakuba yajja omulundi gumu mu weeki naŋŋamba nyinza okukugamba nze jekisi nagitegeera emyaka 2 emabega naye ng'olunaku lwenyinza okugamba nti ŋŋende nga bigaana ne mugaato yawuse nnyo nange ndi mu mwaka ngamba manyi naye nga buli ŋŋamba okugenda wabawo ekinkola bwe kiti naye olunaku lwe natandika tewayimirira otulo natuteeka wali nze okukasaagala kubanga kati singa neebase mbitegeera naye kati ndi wano ate nina okusoma wejjusa okubeera wano kutulo engeri gye tuwoomamu mbitegeera oba okoyagala ogende weebale sandiyise wano babuuze nze wano olunaku sibulawo mpitawo olinga bagita batya ku mikolo kubaako soda ninga soda sibulawo nzija at least nembabuuzaako neŋŋenda okitegeera ate n'ekirala sinze nzekka kuba nze waliwo abajja nembabuuza oyo ani kyawe yayigira wano padde ayiseewo kubuuza kitegeera kugamba oli omwana najja nakubulira nagamba namwe musome akantu kano kali kwalaali tugamba ate gwe yasomera wano ate gwe otugamba ate nagana okugamba olw'emirimu lwakuba temunnamala naye wendi wennyini nnyini waliwo abaagala n'osoma ng'olina amaanyi lwakuba nti katonda waba yakutegekera okukola mu kifo ekyo era mala n'okikolamu nze nsoma n'okukkiriza nze naje nasuula CV nagendayo nga ntambula ebiseo naye sirina kyemmanyi nenyingira hotero nga ndaba hotero nga ndaba yonna enyirira nga ndaba ali kafe nengenda nembuuza nyinza tekola CV funa omulimu nebagamba tewali nagendayo mugondi aliyo nenfuluma naye kyewunyisa kati saawa zino nagendayo nga sijjukira na bulungi naye bwe naddayo nga bampisa okukola interview meyakola ennaku 2 nzijjukira naliko wano wali tomanyi nga sirimanyi nti ndi ate bw'obeera olina ky'omanyi bw'oba olina ky'omanyi toyina lekeraawo kyo bwe kiri so bannange omusajja muwulidde experience nga bweri yandibadde atubulira ku byayize naye kati bingi sinnaba kumalayo course kubanga nakatandika amata njitegera kati stage gy'oliko nakatandika amata naye kyewuunya newe bagumpa omulimu ku kye naakasomako ku mata it is only one day ku kye baakanjigiriza ku mata nsobola okukola interview nenjiyita ate ne bampa omulimu era igundi ne bampa ne testing ku kyuma oli musajja mukwasi mwangu ne bampa n'ekyuma ne nga kati nina okukola kino kubanga bw'ova wano siga nti byosome byokomako tulina n'okunoonyereza tusomye ku kino kanyongereko wano nina wembuzeemu n'ogendako n'onoonyaako b'omalako so kati baganda bange omanyi tujja kabyosamba akajji ng'ovudde Uganda n'ojja eno oba mu nsi yonna endala n'otuuka wano oba okasambi osobola ogankasambye ntya ngenda kasamba mpitira mu kuzimba ngenda kasamba mpitira oba mu byaki oba mu kwoza mu cleaning gwe kasambe yitawo tuuka eno ate omulimu omwangu enyiza okugamba nti nze natunuulira banjeregera omulimu kuba nali simanyi bwa security naye gwe mulimu gwe nali sirowoozaako ne waliwo gwe nali mbuulira naye nina sente zange ku mirimu gino ebiri nondeko mulimu ki mubuuza nagamba security nemugamba kale kati onditakwatagana nenga sigenda kubuuza neŋŋamba nno kyewuunyisa nagamba mukama nsazeewo balista nze ngenze oba olw'okuba mu kwagala kwange balista oba kofi kyekindeetera okubanga engeri gye nfunamu ebintu bino nga bansomeseza yanjawulo ate si nti ajja wano nti abamu babasomesa buli ajja wano osobola okujja nga tomanyi n'ebbanga ly'omalawo wano wiiki ng'egi nobeera used ne wano byumumanyi nze no najja wano kusoma balista kutwaliriza budde kwade najja ino omulimu gwenkola nga guli comfortable so nimba nga nzijjawo nzijja najjanga kuba nayagalawo kifo kyero nkyangu nnyo okwagala so nenkwatagana abantu nenkola emikwano so nga nzijja mpola mpola ngere n'omulimu guno gwenkola waliyo interview ali waka ne bankubira nze mulimu ogwo gunyuma nengamba sijja kujja naye ne baba bannemerako omusajja wange Jaffa ina nga mwana gendayo
tomanya kuba nayo ne company gye nkolera leetaniza okufunamu ebiwanvu so nengamba kale kangende yosooka tugwe mulimu gwenkola naye wajja weegayaza najja neegayaza nga sagala naye kati ate ensonga enkulu kati mbeerawo nendowooza singa saakola bwe nti mukwegayaza Katonda mweyayisiza omukisa oba tolina information bingi biba bikusumbwa kubanza neŋŋamba ekintu kimu nti nawo nowandiika CV ennyingi wait nawo kati mmanyi wentambulira kyangu nnyo saa zino olina target sigenda ku gundi tunoonya nnyo emirimu gy'abakiriinazi mu bifo ebikyamu kitegeera kafe ezo malls ezisinga companies always hiring companies waba abantu zifaneke zani zideployingamu abantu kati wagenda ku reception ya cafe mboyagala ya hotel oba restaurant mboyagala kufuuka kirina bikalubamu olaba security guard CVG kitegeera ate ngo inalaba bafaneke so biba bingi omuntu ezo companies ezinga zikimawaka so you know struggle eri nnyo naye bwofuna skill so kwerumbira kafe n'omuwalabu yennyini omulaba nagamba nkolera mu kakofi n'omukolera kakofi nga kabi just this a matter of time ojja kiraba nnyo n'amaanyi otikesera nga kyokolo kyekakasi nnyo n'amaanyi so ba guys saawukanye nnyo nammwe sente zenfuna nze nnyinza okugamba olw'okuba tebalina kye bampa ku mulimu nnyinza okuba sisevinga sente jasikubeezaawo obulamu kyokka ate ng'ova eri gy'ovudde oba mu nsi yewammwe ng'ozze okyuse kuki ku bulamu kati bw'oba tosevinga bukyuka so ng'olina kunoonya wa wennyinza okweyongererako nsevingeko amazima ojja kunoonya koosi ezi zonna mu UAE nga koosi erimu eyinza okweyimirira koosi ya kofi kati security guard waliwo emirimu nga twongerako kirina si mulimu bulimu agusobola steward si mulimu emirimu gye tuyinza okugamba nti mirimu kale bwa chef nze nina n'okubuusabuusa ngamba naye obwa weeyita mulimu guno weeyita si mulimu ate oba oyiza eki kikyo kale naye nga emirimu kati bwe nanoonya security guard neŋŋamba naye security guard si mulimu ate nga mmanyi mu balista gyenkoma okugenda nga nkola nvumbula ebipya ate nkola upgrading mu kutegeera ekintu ekyo kyembandimu nti nsobola okuva ku level oba eya junior neŋŋenda ku balista neŋŋenda ku senior neŋŋenda ku head awo buli mutendera guliko sente zaago kiba kitegeeza ezo upgrade zonna bwezituukako oba omazeeyo kitegeera nange balina meeting nzija kati nange tujja kuba tubalwisa omukulu ayina ogenda steaming nzirayo mu kirasi katumuleka agende mu kirasi nga mwe balebeera kati tukyayogera nno naye kasita abeerewo wano daily amiina sooka obusibula abantu tujja kunanga bannange abatulaba era abawulidde saawukana nammwe kyembasaba kimu oyinza okubeera eyo ekintu kimu kyenyinza okugamba okutandika kyekintu ekisinga n'obuzibu naye koomala okutandika bwe olukaga yakuba plan n'agamba mbu bamala nnyo yayimba oluyimba n'agamba bamala nnyo obudde nga bakuba plan obuzibu bwe okumala budde ng'oyiye planinga ekintu n'otakitandika naye nsindika audio wano neŋŋamba naye ngenda kugyamu ofu yange just mbakyalire ne birema ne bagamba jangu kuba bw'ojja okulaba embeera bw'etambula ebyokunywa byabwerere onywa kofi bantuddawo olunaku lwe najja ne baleeta nga kuliko kalozeta bulungi ne nga waawo nange kano naakakuba naye olw'okuba mbyagala wengendera wano keŋŋendako abantu bagamba amanya Sebayizi Martin nagamba nno bwe malira koosi ku knowledge gwe nnina sijja kweyita sisobola kusaba mulimu gwa junior barista oba barista saba gwa senior at least notandika gwa senior kubanga mpuliranga abasiniya kye balina nkirina ate wano wendi kati bwe naamalayo yonna
weera wendaba nti head barista hiring head barista tekingana teekawo ka CV kange tomanya Martini twebaza baticha baffe abatusomesa ticha Solomon oyinza omulanga omuvubuka naye obwongo bwalina mu kofi asomeseza abasajja asomeseza abakazi abaana balina skills nange ndi wa mukisa okubanga nange ansomesa teacher Alex waliwo ne baticha abalala abamu balaba nga gye bali mugundi mu live so tubaniriza mujje byenjogera muyinza okugamba nimba naye gezaako olunaku lumu olwefirize roll off itako buyisi wano kubaffe buli mugenyi wano jekisemwaniriza itako buyiso gye onyweyo kacyayi si kasente kabwerere onyumirwe naawe obulamu kale ekyo kijja kwongeramu mulaalo ogambe otandikiraawo ate obeere nga manager wange ono agambye nti yali ayitirawo buyisi just n'atandikirawo naye ate gwe mulimo kati gweyenyumirizamu gwakola so bannange woba oli eyo ozimba construction tufuna $2,200,000 cleaning tufunemu 10 sente ate ng'obigatta tebiwera steward biki ebyo byonna byonna fisa y'akasente ekirungi nti ofu gye bakuwa gy'osobola okukozesa ate era osobola okusoma koosi n'ogimalako jangu tusome tuyige ekibayita emmwanyi tomanya luli boolo nga tutuse ku golo yaffe ate yatujja mu nsi gye twavaamu tuyinza n'okudda mu Uganda empya bulungi nnyo ate odda mu Uganda empya nga tukola coffee shops zaffe nga buli kimu kale kankuleko ogenda osome amina neyanziza nnyo okubabuuza ku bantu bange guno omukisa nomba nesigufunangako era nebaza mukama weebale nnyo olw'ekiseera kino kitubaddemu nensobola okukyazibwako tujja yogerera ddala kuba olina essomero eryo ebyakujjako sente mika eri Uganda eri Uganda sente sinyingi ziswaza ate kale weebale nnyo beera bulungi amina banaye tuba tusiibudde mubeere bulungi